munotisi zange wano mbadde nga netegereza ekigambo kya Katonda kirina okukwata wano bwe nsoma ebyawandiikibwa ebiri mu kitabo kya Zabbuli ey'ekikumi 39 Zabbuli 139 onyolo 14 wenjagadde ntandikire agamba naakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwantiisa kwa kitalo emirimu gyo gya kitalo n'ekyo emmeeme yange ekimanyidde ddala. Naakwebazanga ye kubanga okukolebwa kwange kwa kitalo. Okimanyi nti Katonda yakukola ng'oli wa njawulo? Okimanyi nti Katonda yakukola nga ye ggwe muntu omutuufu ateekwa okubeera ggwe? Buli musajja yenna Katonda yamukola mu kikula kye ng'asobola okusinziira mu kikula ekyo. N'awasa si ekyo kyokka naye ate buli mukazi yenna naye yatondebwa mu kikula ekyo ekimu. Era Mukama amuwadde omukisa ogw'amaanyi okufumbirwa. Naye ekikulu kye twogerako kwe kumanya ekikula ky'oyo gw'ogenda okuwasa. Kikulu nnyo okukimanya, kikulu nnyo okukitegeera, kya muwendo nnyo nnyini ddala okukitegeera ekyo, kubanga kigenda kukuyamba okumanya engeri gy'ogenda okukwatamu amaka, kigenda kukuyamba okumanya engeri gy'ogenda okugaddukanya, kigenda kukuyamba okumanya engeri gy'ogenda okugatambuzaamu. Kale nno nkusaba otegere ekikula ky'oyo gw'oli naye mu maka n'obufumbo, kisobole okukuyamba okumanya engeri gye mugenda okolaganira awamu. Tuzze tuyiga ku bikula eby'enjawulo. Nnaku lwajjo twayize ku bawampologoma amaanyi gaabwe n'obunafu bwabwe. Lwekyo obanga oli eyo nga tomanyi mwami gwe wafumbirwa ng'obeerera nnyo mu wiiki eno, bw'onaamala okutegeera ekikula kye olyoke otegeere lwaki bulijjo ebintu abikola bw'atyo, ate omanye engeri gy'oteeka okukikwatamu. Nakugamba ebintu bisatu engeri gy'oyinza okukwatamu buli kikula kya muntu. Ekisooka, appreciate, siima ekyo munno kyali. Ekyokubiri, tunuulira amaanyi ge we gali, oyimirire naye mu maanyi ge we gali omuwagire, kubanga amaanyi ge we gali awo wali amaanyi go naawe, kubanga amaanyi go we gali awo wali obuwanguzi bwo naawe. Kale nno kikulu nnyo era kya muwendo nnyo okumuwagira. Ekyokusatu, obunafu bwe bugumiikirize. Bw'omala okubugumiikiriza olwane ennyo buleme kubikkuka. Bw'omala okulwana ennyo buleme kubikkuka, ate okole nnyo okulaba nti awali obunafu wafuuka amaanyi. Ebyo bikola ebisatu toyina kika kya muntu ky'ogenda kulemerwa nga wakifumbirwa. Obuzibu bwe butabikola ne weekanga bwekanzi n'onyiiga buli kiseera, ojja kunyiiga paka, kubanga ekikula kya muno tekigenda kukyuka. Buli buzaaliranwa kiri mu ye munda. Omuntu si ye yeetuma abeere n'ekikula ekyo, kya buzaaliranwa mu ye. Kati lw'olemererwa okukitegeera, okukisiima, okuyimirira nakyo, weetaddeko obubi bunene, weetaddeko obuzibu bunene, ogenda kulemererwa ddala okusobola okwaŋŋanga ebizibu ebiva mu bulamu bw'oyo gw'oli naye. Kale n'okuyigaŋŋana kikulu era kituyamba okufuna ebikula ebirungi. Manya ebirowoozo ebirungi eri ebikula bya bannaffe bye tuli nabo. Lwaleero tugenda kugenda mu maaso n'okuyiga, era nga njagadde tutwale ekiseera twogere ku kikula ekyokusatu eky'abantu bano be bayita ba Melancholy. Abasooka twabayita bawankima, ba sanguine. Abookubiri ne tubayita ba choleric, bawampologoma. Abookusatu Melancholy. Bano beeyisanga nswa, the white ant. Nga bw'ogiraba bwetukula, bw'ejjayo ebyoya byayo n'ebuuka mu bbanga. Nga bw'ogiraba ng'ekola ebintu byayo mpola, bano bawankuyege bate bakola ebintu byabwe. Bintu byabwe bya mpola, bawankuyege. Oyinza n'obutamanya nti bikolebwa.
naye nga buli kye bakola kiri significant. Bakikola mu ngeri yaabwe bokka, mu bulamu bwabwe bokka, mu nteekateeka yaabwe yokka. Nga buli abawankuyege bwe bali, mulimu abakozi, mulimu abakuumi, mulimu abalabirira n'abagereko ono kwini. Buli omu alina omulimu gwe mu kiswa. Eneeyisa eyo eviireyo mu bantu bano bayita ba melancholy. Abantu bano bali introverted, tebeeyabya, tebaagala kulabika, era basanyukira nnyo obulamu nga tewali na bantu. Tebaagala kugibwayo na kutegeerwa. Bantu abeebeereyo mu bulamu bwabwe bokka, self-reliant individuals. Twayogedde kuba cholerics, ne tugamba nti bali independent. Naye ate ba melancholy bali self-reliant. Bali independent, kyenyiza okugamba. Naye bano bali self-reliant. Beesigama ku bo bokka. Kyekika ky'obulamu bwabwe nno. Kikulu nnyo okubayiga n'okubategeera. Gw'omukyala agenda okubafumbirwa, okubawasa, gw'omusajja. Abantu bano balina amaanyi gaabwe. Balina amaanyi gaabwe. Ekisooka bali organized. Bantu banteekateeka. Tebatomerwa bintu. Tebibagwako bugwi. Bateekwa okuba nga babirowoozaako okumala ebbanga. Tomuzinduukiriza n'olowooza nti agenda kukolerawo. Bw'abanga bbaawo ng'onaakola enviiri, omubuulira ebula wiiki oba mwezi. Ate era n'omubuulira n'omuwendo, n'omubuulira nawa w'ogenda kuzikolera. N'alyoka yeeteekateeka awagire. Kikyengezaho okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze yalaba era awulira ebigambo bino. Teri kintu kikulu, teri kintu kya muwendo, teri kintu kya mugaso nga kutegeera muntu gwe bayita melancholy. Mu bikula byonna ebina yono omuntu ayagala ennyo okutegeerwa olw'ekikula kyabwe. Abantu bano ba perfectionists. Abantu bano bakola ebintu nga biteekwa kutuukirira nga bwe babyagadde. Tebaagala nnyo kukola bintu bitatuuse. Buli kamu konna ayagala kabeere nga bwe kali, kabeere nga bwe kali, kabeere nga bwe kali. Bw'abanga atesitesa abaana basatu, babeere basatu. Bw'aba atesitesa omwaka guno, kino kikolebwe, kikolebwe. Bw'aba ayagala mukole kino, kikolebwe nga bwe kiri. Si bantu abakyukakyuka amangu. Nalowooza kino, nakibuukako, nalowooza kino, nakibuukako. Era abantu b'ebikula bino, bw'omuwa omulimu n'amala gukkiriza ogutuulamu, si bantu abakyusakyusa emirimu. Era bangi ku bikula by'abantu bano babeera nnyo ba secretaries. Bw'omufunanga oli mukozesa n'afuuka omukozi wo, ajja kukolera emyaka 3. Era olaba avuddewo ng'omanya ky'omukoze kikulu. Abantu bano ba perfectionists. Baagala buli kintu kibeere nga bwe kiri to the dot, nga tewali kibulako. Beetegereza details. Ndoze kye kibafuula okuba perfectionist. To the detail. Bakazi abamu babeerawo nga yagala bwagaza omusajja amuwe ssente obungi bwonna bw'asanze.
ebyo bikula bannange eno nabyo gyebiri. Singa ofumbirwa omusajja nga Sangwini, ekizibu nti Sangwini tebatera nnyo kuba na ssente nnyingi. Si bantu babikula ababeera ennyo ne ssente. Ne babeera nazo bantu beejansi nnyo ate beejalabi. Beejalabya nnyo kaakati tebatera nnyo kuba na ssente nnyingi ba Sangwini. Naye nga nabo bantu bagaba tekiba kimukutte, they are emotional. Bwakya mukaawo olwokuba oteekamu mwenna n'abateekamu awo soda ne chapati mu dakiika emu ezo ne zimuggwako mu nsawo naye kasita abawadde. Ate ba cholerics bo bantu bagabi ba ssente. Kasita kiba nti okkiriza okufuga, nokkiriza okumuwuliriza, nokkiriza okukola by'ayagala, nokkiriza mutambulire mu layini emu, nokkiriza okuvunnama, tebalina buzibu. Abo bazigaba. Era abaana abawala bangi baliyo banga nti musumba ekikulu ekyo kikooneko nnyo kubanga kikulu. Zo bazigaba. Tebalina nnyo gaamu mu nsawo ba cholerics. Kasita kiba ng'okkiriza obeere submissive. Era bisanga abasajja baliyo bakulu naye manyi olw'okuba nti obulamu bwe budisitesinga nnyo okuva ku ba partners. Ba cholerics bangi besanga balina multiple relationships ate nga bazirimu n'abantu batajja kubeera nabo bbanga lyonna. Naye olw'okuba ssente mweri balina dominance personality eyo, kati abeerawo ne bakwana nnyo n'obwana bwa university obwo ne bubamalira ebizibu, stress lwe zimukubye akooyekooye nga gyakanona. Bo bagabi. Osaba essimu agikuwa, wakkiriza okufuga nti ye ofukamidde nti nfukamidde, kyeŋŋamba kyokola ti kyenkola, wenkutunuza wootunudde tiwentunudde. Awo koleriki omumaze ajja kukuwa naye si Melancholy. Bawankuyege bye tubaleetamu ebyo. Apaana tobaleetamu ebyo. Bantu bazibu nnyo ku kintu kya ssente. Bantu bazibu nnyo mu kuzigaba. Ezaabwe zirwawo za kunnyonnyolerera na bukakafu. Beetegereza ensonga. Bw'eba mmere kika ki? Tugirya ddi? Tugiriira wa? Kyeggulo tulya ki? Lwaki tetugasseeko kino? Bayingira mu details ez'emmere, eza greens, ez'omunnyo, ekika kya kino, buli kantu konna mu ffumbiro. Mmere wagifumbye otya? Wagifumbidde mu ki? Ebbugumu eriri mu mmere wagiteresa otya? Omunnyo. Detailed. Bayina ebirungi ba perfectionist. So bobeera ne Melancholy togenda kubona bana smartness ya mwami oba na mukyala. Neta. Bobeera ne Melancholy bali dependable. That's among the good things that melancholic people have. I'm saying they are so much dependable. Era kyekikula kyokola nakyo n'okyesiga. Kyenkugambye nti balina ebika by'emirimu gye batera okukola. Ebika by'emirimu gyabwe batera nnyo okubeera ba accounts. Ate bwe ba accountants ate era kikula kino tikiyingira nnyo mu byabufuzi. Kubanga tebaagala bintu byakulabika. Tebaagala bintu byakuba singled out of the crowd babategeere. Bantu abaagala okwekumira wansi. Bantu abatawaalirira kubamanya. Naye bali dependable. Era abakulimbiza abo ab'amaanyi baba nabo. Abeeraawo ng'ali awo mukono gwa ddyo. Olaba abakulimbiza ab'amaanyi awo ba politician mu Uganda muno, musajja w'amaanyi ayisika abantu. Naye alina abasajja n'abakazi abamuli emabega. Abateesiteesi b'ebintu. They are so much dependable. Bw'agamba nti programu ngikuwadde yagikuwadde. Bw'agamba nti nja kukola kino ekyagenda kukikola. Bw'agamba nti nesigamaako ayogera mazima tagenda kukuyiwa. Olw'okuba ba perfectionists tebaagala kutunuulirwa nga balemeddwa. Tebaagala kutunuulirwa nga waliwo kye batakoze nga tebabadde bavunaanyizibwa okukikola. Alumuwa nnyo
mu bulamu okulaba nga takoze kyateekwa kukolera bantu bano bali dependable nnyo banga okwesigamako bw'omugamba nti ssaawa 4 era ku ssaawa 4 ejja mulaba nga atuuse bw'omugamba nti produce this work within 6 hours zigenda okuggwako nga wakamuproducinze bw'omugamba nti kola ku kino they are very loyal mu kikula kye mulimu nnyo okuwulira si bantu bakaayanyi si bantu basika mugwa obanga omuwasizza nga mukyala babeera loyo mukyala tukole kino kasita agamba nti ye ekikoleddwa ekigambo ekituufu kyenyinza okwogera ku bantu bano whenever you discuss something and you tell them consider it done kyekigambo kyokka bwe kibaddamu consider it done ekyo kiwedde ne bw'otabeerayo ne bw'otosupervisinga they will produce the best of what you want bantu bano basomesa balungi batendesi balungi batesitesi balungi abantu bano bagezi nnyo they are thinkers baba bagezi baba n'amagezi gewuunya gye gava ebikula biri ebirala ebiri extroverted bakoleriks bantu bagezi naye ate amagezi gaabwe ate gafaanana gaba melancholy bakoleriks bantu bali prudent bali cunning oli ebigambo byenkozesezaawo bali prudent bali cunning bali knowledgeable but not so much wise banakoga kigambo wisdom okisanga mu basajja bano they are critical thinkers balowooza okusukka abalala balowooleza batunuulira ebintu mu buwanvu nga abalala babivuddeko dda that's why bakoleriks bangi babaagala nnyo bakole nabo babayamba okwetegereza ebintu bo bye batalabye olw'ekikula kino ekyokweyabya n'okwagala okulabika n'okwogera ennyo n'okubeera aggressive baba basangwini bano abadde eno neeri abatanywerera ku bintu beetaaga nnyo abantu b'ekikula kino kubanga oba ova ku mulamwa nga bagamba nti red flag awo waba so bantu balungi bano ba melancholy bali loyal bali self-sacrificing and self-disciplined beesaddaaka ku lw'obulungi bw'abalala gaye bawulize ne wababbaawo nga wakika kino kikula kino abamuwulize nnyo mwami kino geno ne sabbuuni amunona yeraawo talwana tomulabamu ki kakati nze ndi musajja omukazi angambye atya okwera kakati nze omusajja omulamba omukazi ate balina ebyo bampisaamu maaso era obasanga bw'abeereka akola n'emirimu gy'awaka n'alongoosa wano n'alongoosa wali n'ategeka bino n'ategeka biri n'asiimula wano enfuufu n'atereeza wano ne mukola mwonna emirimu ayinza n'okubafumbirako bwe kiba kyetaagisa ayinza n'okwoza engoye bwe kiba kyetaagisa bantu bali loyo nnyo bali self-disciplined bali self-sacrificing obulamu bwe bwonna babutambuliza mu saddaaka ku lw'abalala that's why nkugambye nti bw'obeera nga oli mukozesa n'omufunanga mukozi abantu babeera mu gavumenti omwo ne bakola nga tebavaamu oli n'akolera mu gavumenti emyaka 4 alina position wali naye nga tebamukyusa kubanga bw'atuula wansi okutandika okukolera ekintu they are self-sacrificing beerabira byonna ku lw'okutuukiriza kye bateekwa okutuukiriza bwaba perfectionist bamugambye essaawa bweziti abeere nga amaze report babalagidde bategeka omukolo gufaanane bwe guti he can sacrifice all things okutuuka ku ekyo kati self-sacrificing eno oluusi obeera ne partner nga melancholy obanga wankuyege oluusi batera okwerabira nga omukyala nga wamuwasa amu ne self-sacrifice eyo
alina akantu kalina okutuukiriza ku mulimu n'akazuukukira n'akalowooleza okulaba nti katuuka. Abo Melancholy bassaamu ne ssente zaabwe kubanga alina akantu kayagala katuuke n'akwata ne ssente ze n'aziteekamu. Bantu balungi nnyo okukola nabo. Gwe nakola naye ku kkanisa emu nga ne musumba nga ye muweereza nga tuli bino bya communication na biki. But he's a typical Melancholy, but of a good personality. He can sacrifice nagadera gine mitwale 5 bane kanjitekamu tugule kapini kano. Ade gine 10 na jonji taddemu eno waye tambule. Ayagala ekintu kituuke. Ekikula kyabo. Abantu bano bamaliriza tasks. Task oriented. Babera tasks. Sawe. Era ne bakakasa nti bazimaliriza mu budde bwazo nga bwe bazitegese. Abantu bano, they are factual, logical, analytical. They are factual, they are logical, they are analytical. Hey, batambulira ku facts. Ekitu ekitannaba kakasibwa tebakikakasa, tebabuukabuuka. Kyovula nti baba basoma ebintu ebyamagezi ennyo. Sibatetenkanya, sibatetenkanya nnyo. Galaba batetenkanya wane bisangibwa nnyo mu bakoleriks abo manyi bo bayitawo ne bwaba teyasoma. Niyo musamba sanga bali mu kikuba batetenkanya business asubulena genze. Ebyo si byabwe. Bakolagana facts. Bwabanga anaabako ne wa investinga sente asooka kusoma. Ekitongole ekyo kituufu. Kimazewo myaka emeka. Abakikulembera be baani. Kigabye magoba genkanawa. Kifulumidde mu magazini mmeka. Kize kikyusa kityo obukulembeze. Waakwatira ensimbi aziteekemu. Ng'amaze emyezi 5 alowooza ku ekyo. Kati bw'omufumbirwa mu maka ayina ebirungi bye byebyo. Atambulira ku facts. Bwe babeera mu maka balowooza nnyo. Bw'abeera bbawo gwe omukazi okkiriza bukkiriza nti akusinga okutegeera nkanjiddemu ekitegeere bulungi. Kasita Melancholy akuwasa kkiriza bukkiriza nti akusinga okutegeera. Ekyamazima kiri kimu. Teri argument gye mugenda kutuulamu naye omusinge kulowooza ajja kusonyiwa busonyi. Oleeta kino aleeta kiri. Buli kyoleeta akikuba, buli kyoleeta akikuba amaliriza akunafuyiza. Kati lwe mugenda mu kwogeraganya n'omuntu gwe bayita Melancholy nga kyekikula kye. Osirika busirisi. Kubanga buli wolowooza wonna okuyita aba yalabyewo dde emirundi nga 15. They are thinkers. Balowooza. Wala. Balowooza ebintu by'omu maaso. Myaka 15, myaka 2, myaka 3. Era bawulira nga boogera, teboogera mu bintu bya mwezi gumu. Kati bwengula wano mu myaka 15, bwengula wano mu myaka 2, bozaala abaana kati mu myaka 5. Bwe batyo. They look far beyond. Era abantu bano be bali behind all innovations. Naye kino abayiye essimu amayengo sajja bonna boolaba abagezi abo b'oyogeraku ba Isaac Newton bani ba Archimedes ba Charles Darwin. They were melancholic people. Batuula wansi lwaki ensolo eno efaanana n'eno, lwaki eno efaanana n'eno, emyaka n'agimalawo ng'akola study, lwaki kino kiri bwe kiti. 12 years, 15. Anoonyereza. Obudde bawampologoma babujjawa. Obutula wansi emyaka 15 anoonyereza kuki.
ne basangwi tebabulina kubanga babuukabuuka. Abantu bano ba Melancholy balungi. They are the most gifted. They are the most gifted. Abantu bano Katonda yabawa ebirabo bingi. Baba bagezi. Basengeka ensonga. Bo batunuulira bali talented. Balina obusobozi obw'ebintu ebyenjawulo. W'omutuuza waajja. Kubanga kikula ekyo Katonda yakiwa amagezi. Yakiwa okubikkulirwa. Yakiwa okulengera ewala. Yakiwa okusoma endowooza z'abantu n'okuzinnyulula. Yakiwa okumanya ki ekyokukola nawa. Olwekyo ekikula ekyo ekyaba Melancholy kirina ebirungi. Newankubadde nga kirina n'obunafu bwakyo bwe njagala okuyitamu mu ddakiika entono. Musabe. Abantu bano beeronda. Tayambala buli ssaati, tayambala buli mpale. Talya buli mmere, tanywa mazzi. Si buli wamu, si mu buli kifo. Tanywera mu buli giraasi. Tabeera mukwano gwa buli muntu nedda. Abantu bano bakolokosi, critics. Bakolokota. Bakwata awaluma era bw'omufumbirwa nga musajja gw'omukazi akukwata ewaluma. Bakolokosi. Manyi waakoona. Obulamu ne bukuggwako. Balina entondo nnyingi. They are very sensitive. Ekika ekisinga okuba n'entondo. Nayogerako ku basangwini naye nga nti basangwini banyiga mangu. Naye ate okuvayo okusanyuka kyangu. Ba Melancholy si bwe bali. Balina entondo. Beekanga mangu balinga boolaba ekkovu. Mangu ddala nga yeekanze. Bantu abeekanga amangu. Kati olwokola ekintu kimunyiga mangu ne yeekanga mangu. Era olw'entondo ennyingi ze balina mu bulamu bata ebintu. Era ekikula kino ekyaba Melancholy tebatera nnyo okukolagana n'abantu ba kikula kyaba wampologoma. Melancholy ne cholerics beesanga nnyo nga bakuubagana. Tebatera nnyo. Era bwe muba mu lukiiko batunuulira bombi nga tebakwatagana ebikula ebyo kubanga bano balinamu ekikula eky'entondo ate ba choleric bali dominant. Kati buli lwavaayo n'alaga dominance pa Melancholy nga yeeveera. Taddamu kuba kirowoozo, taddamu kwogera, taddamu kunyega, asirika busirisi. Olw'ensonga eyo kankujjukize nti buli kikula kirungi. Abantu bano babayita bakatula k'ebissebuka. They are humble but deadly. Beerowoozaako nnyo. Batama mwangu ebintu era ne babivaamu kasita kiba nga tebitambula oba nga tebikutte direction gye baagala. Si bangu kutegeera. Nkiddamu bakukaluubiriza obulamu. Bakukaluubiriza obulamu. Tomanya gy'ava, tomanya gy'agenda, tomanya kyazzaako. Babeera mu bulamu, ayagala nnyo obulamu ng'abulimu yekka. Alwana okulaba nti wali bwamwetoolodde amanyi kyazzaako. Decision agikola muye munda n'ebeeramu n'asalawo agituukirize nga teri ategedde. Bw'aba mukazi agenda bugenzi nga talabudde. Bw'aba musajja akwata mu bukwasi bubwe n'abaviira nga yakitegeka dda. Kakati nno tegeera ekikula kya munno, kiyige, kyagale, muwagire mu maanyi ge, yimirirawo naye mu bunafu bwe. Amaka gajja kulaba omukisa. Osobola okulaba ebigambo bino n'ebirala bingi ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Byonna bye wafiirwa n'oddamu n'obiraba n'obigoberera. Katusabe.